President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avumiridde ebikolobero ebikyagenda mu maaso mu ggwanga ebituusibwa ku bannayuganda omuli ettemu wamu n'ebirala byagamba nti kati lyetabwamu n'abakuumaddembe ekiviiriddeko bannayuganda okwongera okwekyawa. Olw'okuba obumenyi bw'amateeka obwo tebubonerezebwa kati buli alina emmundu buli atudde mu office amanyi nti alina power alina obuyinza okukola buli kyayagala. Olunaku lwajjo twewunyiza bwe twasomye nti Deputy Commander wa Kampala Metropolitan yatuula mu zi meeting teyakyalinga bukyalinzi meeting za kutemola Roni Roni Mukisa teyatuula butuzi mu meeting ezo naye ye yawaayo emmundu ye yennyini Deputy Commander wa Kampala Metropolitan ne bagenda ne batemola lawyer kubanga yayina obutategeragana mu bya business n'omu ku oluganda lwe bwe batyo bwe bakola. Ono asinzidde ku kitebe kyabwe Kamwokya bw'abadde ayaniriza abakulembeze abawera ddala 153 nga bano bakyuse okuva mu bibiina ebirala okwesogga ekibiina kino ng'abavudde mu kibiina kya NRM bakulembeddwamu ssentebe w'abazirwaanako mu Kampala. Ogenda mu kawempe n'oyogera amanya g'abannabyabufuzi 5 n'otawuliramu Waswa Juma 53 mu kibiina n'osanga ng'ekitongole ky'amazzi ekya gavumenti kisazeeko eddwaliro erya gavumenti amazzi tekyewuunyisa mubalaba balwalira Bulaaya bafiira Bulaaya balwalira ku mawanga bafiira ku mawanga. Kyagulanyi agamba nti ebikolwa eby'obukambwe bikyaganya okukomekkereza wano mu ggwanga nga n'abo abavaayo okubyogerako ate batwalibwa mu mbeera endala ng'asinzira wano n'asaba ababeegasseeko okugoberera amateeka g'ekibiina era n'asaba bannakibiina kya NUP okukoma okulwanyisa abo abali mu bibiina ebirala bwe baba nga batambulira ku mazima. Baganda baffe wano abava mu FDC abava mu DP abasigaddeyo si balabe baffe aba FDC si balabe baffe aba NUP si balabe baffe kirungi nnyo ne tutambulira wamu. N'abakulembeze abalala mu kibiina kino baliko obubaka bwe badde bannakibiina kyokka ne basaba bannaabwe okuba abakalabakalabe eri abo ababa babeegasseeko kuba muyinza okubaamu abakyamu. Basaba bannyabo ne bassebo muba muyingidde mu kibiina temulemesa bannammwe mukiyingira nakyeyagaliramu kino ekintu ky'abantu tekiriko nannyini kyo. Mu ngeri y'okwaniriza abantu bonna tetulina okubeera n'abeegendereza n'ebibiina ebirala ebyagala okufuna obufuzi amaanyi nga bijja kwenyigwa naye tulina okubyegendereza. Tuleme okufunamu ate bambega netujja okwejjusa oluvannyuma kubanga ffe tuba tunuulidde nga bannayuganda. Babasaze eddiro bavudde mu bibiina okuli DP, FDC wamu ne NRM nga bano beeyogedde ekisinza okubanyiiza ne batuuka okwabulira ebibiina byabwe omuli ekibba ttaka n'ettemu bye bagamba nti gavumenti ebigayaaliridde. Abaana baffe tebasoma kuba ssente tetukyayina kati ekibba ttaka ekiri mu Uganda ne mu Buganda mwe kisinga ebbula ly'amalagala mu malwaliro naffe tubiraba wadde tubadde tuli mu NRM. Oluvannyuma bano bambuddemu emijoozi gy'ebibiina mwe bavudde kw'ossa n'okuwaayo kaadi z'ebibiina byabwe n'ebikozesebwa ebirala eri President Kyagulanyi Ssentamu era ne bawera nti bakukolera wamu nabo abatali kubasosola. Abe FDC sirina kyengenze nakyo. Major General Jimuwezi ye Minister wa Security kati nze mbadde mumyuka mu Kampala naye mutadde kukakasa kino eno estampu gye bampa mu office eyo ngenda kugikwasa president wange kati kwempuliriramu. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.